byonna byabaddeyo n'abaddeyo nga bamuziikuula balunyumyanga lutabaalo. Omugenzi bamusanze aliko eddagala ery'amaanyi n'endogoyi nnyini gye bamuziika nayo basanzeemu akacupa ka Cutex nga kalimu emiti mu ndongo ku nkoona nga mulimu emiti jjukira obucupa tebuvunda. Ne twebuuza nti ebiseera ebyo baali baluga ki? Baali baluga muzimu, baali baluga ki? Mu kaseera kano DNA abaana bonna bazibajjeko abaana 26 naye kaakati tetumanyi gye bigenda kubeera nga bikoma. Mukutu gwa Megatron wamu n'Endelsi Media muzere Megatron ge manya ndine Professor owa BTFM ekintabuli ky'omuziki nako olwaleero agenda beera nga atubuulira tuwa information ku nsonga zino ezigenda mu maaso ku nsonga za Kafeero. Professor buza ku bantu abalabi baffe aba Megatron balabusizzaako nnyo mwenna mwebali kubeerawo mwebali kugumiikiriza ffe etwagamba tubagamba si bye byamagezi ennyo tubagamba si bye by'obusinyo oyita mu makati bwe tuba twogera baganda baga nti baba buli obwawo bwobwe ng'omunaku okutu okunkumula olondamu ne bwe kiba kimu. Paul Job Kafeero muyimbi yali musajja w'amaanyi nnyo. Sibeera nkonga mu bidongo ebyo n'ennyimba ze wazikuba nazikubanga ku mpeera nzimanyi nnyo. Alina oluyimba lwensinga okwagala oluyimba lumu olusinga okunyuma yavuye bukunja mu kyaggwe naga nti nga bwe nalaga nti nja kukyusa kwate mu lugendo okudda zizino zindeesi era nvudde mu kunja mu kyaggwe olwensinga okwagala. oluyimba lwe waluwuliza golooza ali ategeeza ki? Anti yali atubuuzako ng'ensi tutawaanya baami naye nga yatusanga tuli balamu neyeebaza omutonzi atajja kukoowa. Yali muyimbi nnyo yalina y'omu ku bayimbi abayimba eddoboozi ng'ayinza omuvuganya ali Sebatta. We bayimbiranga yekka yali anyenyako ku Sebatta kuba Sebatta yali abakira nnyo bonna ebiseera ebyo. Basudde yali agobera bugoberezi kuba basudde mu kuyimba kwe ye yali mu nnyo manyi okuyimba kuba kwa mirundi ebiri okubuulira okukankanya eddoboozi n'okunyumya olugero. Kati Sebatta basudde byombi yali abina manya Kafeero ng'eddoboozi alikankanya bulungi ne story ng'ekwata bulungi. Basudde yalinako kya story yali nnungi nnyo 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 ng'abuulira bulungi naye nga eddoboozi lyakwogera bwogezi. Sebatta byombi yali abiina. So Kafeero ono yatambula nnyo engeri gye yali. Kafeero y'omu ku bayimbi abaawaana abakyala. Basudde y'omu ku bayimbi abaavuma abakyala era Basudde abakyala tebamuliiko nnyo. Endooza Basudde yakulira ndooza ku muka kitaawe. Kati Basudde oyo yavuma nnyo abakyala yababeeramu n'abenyiwa nga buli kimu kyonna ekibaliko akiyimba. Kafeero yayagala nnyo abakyala kuba yali muntu ndooza mwenzi ne Sebatta oyo ati kwe kitegeeza kasowaanawaana abakyala. Kati nze mbeera nnyo mu bakyala naye sibawaana nnyo nze ate mbavuma buvumi mbavumamu. Omuntu wali abakyala bayita omuntu nkyaga nti oli mubinga oli mubi ate bakuvumye. Wali abakyala baagala baga nti oli mulungu. Kati Basudde kyekyo kyolaba yabagambanga. Sebatta bonna yawaananga bawaani kyova ne Sebatta bw'aba akugambye nti oluyimba lwe yayimba nga lubayita baana bange yali akitegeeza nga bwe yali ebyo baali baana be. Kati Basudde Sebatta ono Kafeero ono engeri yayagala nnyo abantu ojja kulwawo okulooza era bagenze mu DNA babadde bagezi baalwa nawo baali bakikola bakamuzika tegiri myaka 17 bukyafa 19 nga baziikula muntu kitegeeza talina baana. Kafeero talina baana. Kafeero alabika teyazaala. Bisirikirwa aliddawa mukyala wa Kafeero agamba ki? Adioze twafunye yabadde takkiriziganya nakola ki? Yabadde amanyi nti abaana Bisirikirwa Kafeero yamazaalamu abaana wadde n'omu. Kafeero tazaala. Ono gwabeera naye emyaka bitamuzaddeemu bwe yavaawo Bisirikirwa n'azaala. Ku bombi ani atazaala Bisirikirwa oba Kafeero? Kati nno bano abaana ba Kafeero mwegendereze nnyo ne DNA teetaaga ogiddamu emirundi egi muyinza okugulira n'abasawo tekuli mwana wa Kafeero kwaba abaana. Nalabye omuvubuka amufaanana okufaanana si Luganda. Abantu abakyasinze okufaanana tebalabaganangako. Abantu abakyasinze okufaanagana mu nsi yonna tebalabaganangako. Omu abeera mu Amerika omulala abeera walala. Buli kimu n'endowooza n'entegeera n'ebirala n'omusaayi type y'emu. Sigamba DNA type nti netebalabaga. So okufaanana si Luganda. Kafeero ono abali okumpi balamu nalabe yakirimu ennyo n'abalala bwe munaakebera omusaayi ogwo abaana mujulire muddeyo mukolete siti endala. Lwaki ati? Kafeero nayinza batalina baana. Wadde n'omu. Kuba Kafeero omuntu yali wandigi
omuntu eyesuwa endigi oyo okulowooza ku kintu ekyo okulowooza ku mulalu omanyi omuntu wamutamiivu omulalu okwata oli mukyala ali mu bbaala otamire nnyo oli ali mu bbaala yalugwamu bano abapya tebalina osanga otamidde ngaodda mukyala anyirira abakazi baba babbi ye aba amwagala naye tebatuuka ku kisembayo bagunywa wano nga bwamugeraagira ne biggwa ng'otamidde nga Kafeero bwe yatamiranga Kafeero yatamiranga neyirabira ne show najja n'apaakinga kati awantu nga show igenda kuba wali ne bakubagana ne bamuzuukusa nti bakubaganya bagambe tewazze bakubaganya abantu yange oyimbe nti ebima babisambi niwafo yakikolanga nnyo Kasoya twalina olwo bagiyita Kizito yajja n'apaakinga walimu kabaala n'anywa bw'amala okunywa omwenge naga kange neepumulemu ngende nnyimbira abantu nayingira mu mmotoka neyebaka miggo gye gyamuzuukusa nti balwanye tewazze kinazze nga ziri 7 bakubbi abalina omuleeta abazze beekubaga mutulimba Kafeero aliwa kakati omuntu yeebaka bwatyo neyerabira ne show azaala ddi okujjako kubanga ne spam count ze zibalo wala gigwesiwa Kafeero yanywa omwenge ndowooza nga muto ddala ate nga nywa muwala gy'ow'amaanyi ate Kafeero yanywa omwenge ng'atamirira ddala era sibagambako nti tiyatamiirako era n'ennyimba ze wamulabanga ng'olaba ddala mutamiivu abantu abatanyodde bengo bano basse bato balaba ndowooza gye bafaanana ba Dani Mugula Dani Mugula ali myaka 80+ abo bwafaanana Segamwenge simage musajja mukozi ye kuva dda mukozi mugezigezi Kafeero nkuddamu ekigambo kino abaana mujja kudda mukola DNA eyokubiri twanalayizinga Kafeero tibisirikirwa gwe yamala naye emyaka n'atamuzaala mu mwana bisirikirwa yatazaala nedda bisirikirwa azadde nga Kafeero afudde abisirikirwa ne Kafeero omulalu mwamulumbanga nti lwaki omulalu temwamujja mu magezi nti Kafeero teyalumbanga mulalu alabika waba yalumbanga yatazaala ale kati yamulumba wabisirikirwa teyamulumba aba yali ayokya kubanga ye kati bisirikwa bwafudde omulalu ne bamulumba azadde ate n'abaana abayina bangi munna emyaka egyo 17 azaddemu abaana Kafeero bisirikwa yinza oba yamala ne Kafeero emyaka egisukka mu 8 ku 10 oba omulalu teyamusembereranga Kafeero alinga nga atamidde nga abakyala abo nga ababisirikwa tebayinza kumanya nti ekiddako kituufu era yaleese okuziikula naye DNA gye bagenza okukolako si nnyangungu yeetaaga bakafulu wano simanyi batu balina abakebera amagumba bagituttewa wano babadde mu musaayi wandikane ku gundi awo webali awo ng'oyambuka ku public service bali wano naye bagezi lazira nabo Uganda kuba omusaayi gwasooka gwatuwaako bana sikyo bana ate ogenda okutuwaako Buladina nga gumuteekawa Buladina muganda wa Kafeero muganda wa Swazi ye gwamuwandula taliimu Swazi ate ne gumuwa baddemu ne Swazi siwaamu teyeibala nabadde wako wano ne kojja Kagato n'agamba ebitundu 7 Swazi si wa Kafeero n'abaana abo bonna bukebeera abo kubanga sekandi oyo omulenzi bamuyita sekandi enjo enje wakuwa olugero kubanga yali badde abamanyi abayimbi abo boolaba baagala ku mukazi omu abayimbi bagenda mu bikujjuko bino baagala ku mukazi omu era abayimbi abamu bibatabaanya byebyawulamu bbandi mwagala ku omu ate nolaba nga alina oli mu kasonda gwe n'ogaana okugenda ku stage n'ogenda okugenda ku stage groups ezo zemubeeramu ezo z'emize katemba baagala ku mukazi omu twali badde tulabanga bakyeyogerera ti gundi oli twali naye mu group gundi amuzaalamu omwana tewali alina byama bibyo ate ekyama ky'omwana tekibula kuba toyinza kweka mwana n'emikwano gye negitamanya nti wayagala ku gundi omuntu ono gw'oyagadde oba gw'attempting okwagala bamulaba n'enneeyisa gyakweyisizaamu ne gye tubeera eno mu mirimu gye tukolera bayinza okuga nti gundi atambudde gundi era bw'azaala omwana osonga nti omwana oyo agundi Kafeero banne baliwa abatuwa information kubanga muzeeyi gundi ono yani gwe tuli okubeera naye wano Kagato abimanyi yabeerawo dde oyo ate n'omutwe gwe gulabika gukola ajjukira nnyo manyi omuntu oyo ng'ojjukira nnyo yali badde abaana ba Kafeero bajja dda nga tenakufa nga batuukira dda ffe bantu ba Kafeero abaana babasudde bajjanga ku leediyo ne baganze taata wange yali basudde naye tebanfaako aba Kafeero tewali yali akomplaininzeeko baana bo tebalisuwa nti baana be abaana bolaba babasudde bajjanga abamu nga bayimbi
ne bagamba nti nze nali mutabanyi w'Abasudde yanzaala gundi maama bwe yaŋŋambye kubanga mwama bw'ozaala mu mudongo bulwomala omudongo gwamala okuzaalamu ng'omaze okuzaala omwana kyosooka okuna omusanga waayimbira kuba abadongo tebeeguya otega waayimbira waliwo omuganda ngwe sigenda kugamba bamumusiba muyimbi era waali w'amaanyi ayimbira mu bbandi bamumusiba n'amukuza sijja mu kugamba n'amukuza kakati omwana nga mubibbi kiwala naye ng'ate ye omusajja ali mukakkama naye nga ne maama waakyo mubiisanyi maama mubiisanyi bwakola emisango bwakuba essimu megatoni jangu njje wano bano batamanyi nayagala munene biki katoli yanandi ekikazi nkifuuse ekikazi n'akijjako omwana we n'akitwala ewaka omwana agenda otuuka ewaka nga yeeyisa bulala mukulu ajjamu ekirooza nti naye lwaki kitwala abaana bano bonna ku ddini endaba ekiwala kino n'akiyola nakyo nakiteeka mu mmotoka n'akitwala ewandegeya n'akikebera ne mu bali abaawaka be yali ayina mwalimu omu yeegatta ku kino ekyama n'asirikira ekyama kino ekiwala n'akizza ewa nnyina n'akigaa ti yaggwe kati ekiwala tukisanga kiri kinoonya mirimu gino egy'obwa maidi gwe nali naye nga kimumanyi nga naye akimanyi kati gwe nga toli mwana wa gundi wano okolawo ki nti taata tututte ku musaayi nze ne gundi ne gutubalula nze siri mwana we kati abantu abafaanagana nga bayimbi webali nga wayagala ku muntu nga mugenzi okuyimba ekyotera baagalayo nnyo oba lwaki bayimbi baagala nnyo ekyotera awo waliwo nekiwala bakiyita mu kinnamazzi ekiri awo kyotera awo ekyo nera kiri awo kyotera awo mukikyaliwo egundi yakiyimba aluna mubiru bonna bakiyimbiyimbi ekyo bakiyimba nnyo Lutaya yakiyimba bakiyimba nnyo kyoterawo ekibaddewo nnyo kibawadde anti Lutaya yayimba nasanga omuwala ekyotera ekyo kyekibegwanyiza wakati kyali nga kyebitigulyawo nga kirungi nnyo buli muyimbi kwatuukira naye oba onyumya nakyo nekikubulira nti ate kyabadde n'oli nogayigu bino nga ebisoko byo nti ate ebisoko ebyo nkuwadde bitono buuza gundi kiri awo kiwono kakati bonna bakimanyirawo senga kivaamu nekika nina omwana bonna beekengera kakati ne Kafeero twagala kulaba ani ayeekengera mujja abakyala mwe musooka abakyala bamama balirwa mu pikicena bamama baliwa lwaki baana bavaayo bokka abaana basindika lwaki ani abasindika baagala ssente Kafeero si yali mugeganyo kesiteeti kalyawo nateete naye mwana wa Kafeero mwana wa Kafeero oyo muddugavu nnyo oyo Kafeero kaali maama we omusaayi gunnyonnyoka naye nga Kafeero bw'aba senga yali muzadde abo baana batono balindeko Kimbo ono ow'eddagala Kafeero Kafeero ayina kafeesi katono Abitex musajja munyarwanda bawano mbo Abitex mbozi yayinamu Abitex naye abaana ayina batono naye si muzadde yagenda okugira bwati nga kibwanga naye kyabawandula era kyalekawo ndowooza omu negundi yakigwako ani Walukagga naye Walukagga bamala kumusiba muntu n'alyoka alowooza nti alina okugenda mukko wano baali baagala omusibira sibiraawo yalaba omwana ng'omutwe munene nga tamutegeera naye omusayi gwamumuwa wowe kati alinayo kojjaawe jjajjaawe ow'edda nga yalina omutwe bwe gutyo omusayi ogwo tegulimba nze banange nagendayokko mutwalayokko yaliwo teyali gwamuwanda ate nze kakkana kinza nenjagala baana kyenva namutwala nina mukaaga bonna okebera bw'aba Kafeero yali muzadde bw'aba yali muzadde bakyajja oba yali muyimbi bw'aba nga tali Kafeero no gwe mmanyi omutamivu bw'ati abo abaana tekuli wuwe era abapanga omusaayi teyazaala Kafeero terina budde buzaala Kafeero yanywa nnyo yatandika Kafeero yafa ali mu myaka 4 naye yali 37 yali akyali muto kati kitegeeza yali badde yatuwadda n'olugero lw'abaana yatuwa olugero lwa buli addina nga naye si wuwe kitegeeza Kafeero yali ayimba ku baana bangi Kafeero bw'ayimba Buladdina balowooza yali ayimba ku Buladdina yennyini yali ayimba ku baana be bonna nti waliwo yazanyiranga mu maka ge
Buladina yavayo n'ayogera nti si wuwe anti amuna tata yanyimba mu luyimba ate bagamba Buladina muganda wa Swaza ate Swaza sebo yene gumuwa kati Buladina okumuyimba Kafeero yali message gyatuwanga eri jeno ku baana be bonna kino kigenda leka wa family eno abaana okuvaayo nga tekuli n'omu wa Kafeero already bawe musede tebakyali family kati olwotuka ekiseera nga ozadde abaana ne batuuka nga gwo beetaaga oba tolina family abaana bo batuuka nga myaka 20 18 20 be balina okuba nga bakwetaaga taata teekawo embeera nga abaana be bakwetaaga naye embeera bw'ejja nga gwo beetaaga eyo si family weetaaga omwana akuddabiza ennyumba wakoliranga wakolanga ki abaana be balina okuba nga bakwetaaga taata amaka gantabuseeko jangu wano ne mukyala wo mubadde mutya olwo abaana bakwetaaga naye wotuukiseera nga gwe weetaaga abaana otolina family kati Kafeero ekizibu kyekola tiyaleka family kubanga abaana babo bamwetaaga afudde era naye guvaayo nga bonna nti oba abataano babi bayinza obutakwata tekyalina kyekyo kubanga nebintu byalesewo tebigabira babiri n'ettaka liri eyo wala Bukunja ani agenda oggula eyo ettaka lyalesewo n'ababiri teribamala bali abiri bagambye abiri Kafeero tayinza kuweza baana bamuwayiriza Kafeero naye nga abakyala 26 ali abaweza yasogola aligula atamidde osobola okweganyiza omuntu n'abaako kyagizinagira budde buto atamidde kusala tekwetaaga nnyo concentration y'amaanyi naye Kafeero teyalina budde concentration eyo ezaala baana abiri abaana ba Kafeero tebaliiwo tayina naye omusayi guyinza obbayamba naye mukebere mu laboratories mugendeko ne mu private batwaleko ne Kenya n'Ebungereza bateekeyo bano bamala omusayi gusi kyali ky'amaanyi nnyo kyali fwe twagukeberera nga giri 40 oba 3 ate kino balamu yakiri mu gati minisita bamusanzeeko eddagala natidde bantu balogo bwe bati Kafeero waawa Bukunja ate omusange eddagala ne weewuunya singa batidde butamulya abo balogo bazibu ekyaggwawo baloga n'enkoko nga talina kikoze wangi baveeko awo tewalina ate obutamusangako ddagala naali kyewunyiza nnyo nga tali Kafeero tabadde ku kantu konna anti bo bateebereza nti abantu babalya naye teri muntu ali abafu taliiyo ebyo byalwali teri muntu ali abafu teri muzimu gukukwata nga gw'amaanyi guto ne gukulowooza omufu nti yennyama muzimu kyogwo wabula abantu abakangakanga nti bali abantu gye bali era kayentera okula nga bakangakanga abantu naye gwe wulirayo ku kyalo gendayo ku kyalo otuuze abantu nti kuntu bali abantu nti ngaani Kafeero bamusanze yenna nga we yali naye ng'ali mubali teri mulambo gwe baali baziikudde mu Uganda wano nti bajuuse ebijja nga tebaliimu kakati bali abaali bazza abagoma ne bagazaamu ensi Uganda newulira gavumenti ya Uganda eno gyemanyi yatabuhalwe badde manyi eno gavumenti gyetubadde nayo ibadde nga abantu bali informed netuwuliramu nti bali akayi balya polisi nezinga emikono nti kuno abantu 2 tebayingira abantu bayingira 6 abo babanga bayeekera kitegeeza gavumenti erina okuimpulwinga kitegeeza okulya abantu tekiriiyo naye abantu kibaba mutwe nti bali abantu nti ngaani gwe buuza yani gwe baali balidde okusaddaaka babasaddaaka omwana bamusala obulago naye okumulya ekyo tekiri era olya jjaali waliwo omwami omu mukwano gwange yali munamawulire yataaka akatambi ng'agenze embasezi nga bizannye nalaba n'ebyakakande walaba Masumba Kakande naye yabizannya tebanga yabaleeta mbu baava eyo Bugerere mbu baava eyo nga balidde nga wali yali aliddeko bapanga emitwalo eneeda bapanga ebinyamanyama mugundi munegumba lya muntu wawa gojjozanyirako bwoti enkyoddemu otambule ku kyalo gwege ebintu bibiri ku kyalo bisatu byotakolanga ku kyalo ng'obala kati gwe twakulira ku kyalo tukyabadde ku kyalo era bino tebikwatako oyagala muka omusajja ku kyalo yonoona mu luzzi sera ng'ologa ku kyalo ologa enkya bakwogereko nti waloze omwana wokukyala afaabule eso balyokya bookya genda mu luzzi kojjo wamu kuba mupupu olw'emigga egikukubwa n'ekika kyamwe bakisenda ebintu bisatu ebyo twabizanyirako mu kyalo okulya abantu obuseze eddogo okwagala muka omusajja n'okwonoona oluzzi wayonoonye mu luzzi kiwulika kitya ne famire bagikolimira tamanyi wa Megatoni kati ebyo tebiriyo bye bagamba kati Kafeero bamutaddeko eddagala nga bateebereza nti yali ajja kuliibwa
waliwo nalabijja ku nali ndaba ku mawulire gabukedde nga beekulumuludde bayitawo ku lujingo lyagamba ono yali agezaako nkundya namulemerera mwendi muno abajjega beekulumulula nga omulambo gwogera yali agezaako okundya namulemerera mwendi ne beekuŋŋaanya kyalo kyonna kiserengeta emmanga eyo nyumba gye yali ne bazingako ennyumba ne baza ennyumba ne basanga mu kyalo tukwalira ennyama tugikalira ku miti gino emisongole ne bajjayo enzentizi yali azikalirako ennyama ye yasse ku kkulu kuno kwabadde abakalirira naye ye abadde ayogera nti ndi muno banemu okulya aliwa famine negaa ffe tukimanyiko kyakulya kyebawaayiriza ffe taata gyali gye twamuziika kati obuba buwongo bw'abantu kafeero engeri gyalimu omulogo era nga n'ekika kya bikirogo lwaki abaana tebabatuuza mu gundi wali abaganda bebakola bakikola batya okwalula abaana ebabatwala ebugunja bali abaganda bakikola ekyokulwalula abaana nti senga ogenda n'ogamba nti abaana bano si bange bateekawo entiisa ne baga nti tuwa obulira ng'obawa obulira bw'aba tawaffe ajja kufa bufi anaaba ku mazzi gano oba ne tuteekamu akalira ke n'atunulamu ng'afiirawo abaganda baali kutiisatiisa tekyaliyo batiisatiisa kati omukazi omugumu babangayo n'amulekayo naga nti obaafa affe siswalira wano naye atali abakazi baagala nnyo abaana era ojja ng'amusituddewo no siwa wano mukutu gwa Megatron Professor bwetyo bwe tubadde olunaku olwaleero twebaza nnyo James Lebera nga mbadde mutolaba tujja kumawo wiiki ejja musibe bulungi. Mira.